Africa. Are you sure the key is one of them? Wow. A moment, let me first check this. Officer, that's the best that is here. This is my deal. Okay. Okay. Check key. This is the best that is here. So we're sleeping in the next room. This next room. I'm there. No. My point is, to make sure one of us is in one sleep. Yeah. So then when you booking it, then accommodation. Let us book all the rooms. Can't you shift him to another room? You don't have this one and this one. Yes. We shall explain, don't mind. Sure. So where is the key of that room? Yes, he went with the key? Yeah, let's take over this room and that this room. one. And I'm okay sleeping here. Okay, then Magic, get yourself, maybe get one here and Robert here and everybody. Let us take over all this. Embeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye embeera gye baasuzeemu yeeyo babadde mu bitundu ebimanyiddwa nga Madi Okoro wabula kino kyavudde ku poliisi okubeera nga yakoze ekikwekweto eky'okuba bulookinga ne balemesa okugenda mu kifo we babadde bateeseteese okubeera nga bagenda kusula era ng'ebyo byonna byakoleddwa oba byaduumiddwa omukulu amanyiddwa nga Afande Moses Mukiibi nga bw'omulabaawo era nga bw'omuze ng'omuwulira kuba omusajja ono yazze ng'ategeka ebintu bino yazze ng'abulookinga oba yazze ng'aduumira ebikwekweto bino eby'okubulookinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye okulaba nga bagenda maaso n'okukola ebintu nga bwe bandibadde babiteeseteese kubikola. Kati olunaku olwajjo President yabadde agenda mu kitundu ekimanyiddwa nga Madi Okoro eyo eno district namba Madi Okoro yabadde agenda okuba nga akampeyingamu wabula teyasobodde kutuukayo mu budde oluvannyuma lw'okubeera nti enguudo zaabadde mbi mu kitundu kino gye yabadde agenza okuba nga akampeyinga kubanga yatandikidde mu bitundu by'e Pakwaki ku kisaawe ekimanyiddwa nga Kopio Grounds yasoose okwogerera era nga wano yayogedde ne bannayuganda abawangalira sayidi eyo n'abasuubiza ebintu byonna era n'abawa ne manifesto y'ekibiina ekya National Unity Platform obudde tebwamusobozesezza oluvannyuma lw'okuba nti enguudo ziri mu mbeera mbi eza sayidi eno tuli mu West Nile. Bwe yavudde mu kisaawe kino kyenkugambye ekisangibwa Pakwaki yatambudde budde bwabadde bwa kiro era ng'obudde buno yabadde ateekateeka okulaba ng'asisinkana abantu abasangibwa mu district emanyiddwa nga Madi Okoro wabula tekyasobose oluvannyuma lw'okubeera nti embeera y'enguudo yabadde mbi nnyo era yalemeseddwa ekyenguudo ng'okitadde ebbali omukulu amanyiddwa nga Afande Moses Mukiibi nga bwe nkugambye yaduumidde ebikwekweto ng'era bw'abadde ng'abikola ne baba nga bamulemesezza okulaba ng'ate atuuka mu bifo gye yabadde alina okubeera ng'atuuka mu budde era bw'atyo n'aba nga yalemeseddwa okutuuka mu kitundu ekimanyiddwa nga Madi Okoro ekyavuddeko kwe kubeera nga wano we yagumbye. Bantu bange tambuza video His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bamusisya amamotoka ga poliisi Mukiibi yamukiisa amamotoka tebaagala yitewo kyokka gye tuvudde wala nnyo ate jjukira kati bali mu kutugamba tuddeyo e Pakwaki kyokka ng'ekuba etuufu lye lino ndowooza mulaba Uganda poliisi yiino wano etukiisa amamotoka His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bamuganya oyitawo tambuza video etuuke ku buli munnayuganda baagala tuwambire eno. Obudde obwo zaabadde ziwera ssaawa ng'emu ku bbiri ez'ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero yabadde ayolekera mu bitundu bya Madi Okoro gye yabadde agenda okuba obudde olwedde bwabadde buzibye nga takyasobola genda maaso nakubanga ayogera n'abantu ba sayidi eyo wabula kye yabadde afa kwe kutuuka mu kitundu abeere ng'awummula asobole okuba ng'ayolekera olunaku olwaleero gy'agenda okubeera nga era bwe nakutegeezezza era nga bwe nzize nga nkutegeeza gwe abadde atugoberera ebbanga lyonna olunaku olwaleero gy'ayolekera ngenda kukutegeezaayo wabula ng'embeera bw'etyo bwe yabadde guno nno si gwe mulundi ogusoose Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamusuuza ku kkubo oba nga bamusuuza mu mmotoka ne gye buvuddeko mu kalulu kali akaggwa ngenda bikugamba byonna ogenda kubeera ng'otya era ngenda kukulaga abantu essanyu lye baamulaze mu kiro kino kyennyininyini abantu ba Madi Okoro oluvannyuma lw'okuba nti baategedde nti omukulembeze w'eggwanga wano waasuze byonna ebyabaddewo ngenda kubikugamba omubaka wa Parliament akiikirira Bukoto East ku kadi ekibiina kya NUP amanyiddwa nga Ronald Evans Kanyike yagudde mu batemu abaalabiddwako nga bambadde engoye za NRM
era babadde bambadde engoye z'omubaka omukyala eyesimbyewo ku kadde ekibiina kya NRM amanyiddwa nga Joanita Nalule. Ono no yesimbyewo ku kifo eky'omubaka akiikirira Masaka District. Kakati Ronald Evans Kanyike ali ku kadde ekibiina kya NUP Bukoto East, wabula yagudde mu batemu era ngenda bikuwa byonna kubanga wetwogerera naye embeera ye si nnungi nnyo. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, tanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna ensonga zonna ogendagenda maaso n'okubeera ng'ozitegeera naddala ggwe amaze okubanga otwegattako, atanaba kubanga osubscribinga kikole mu bwangu nnyo tubeere nga ate tutambula. Kakati wuliriza nga sinaba kubanga ngenda wala nsooka okujjukiza ku mulanga gwaffe. Tukyali mu kaweefube ow'okulaba nga tugula fulaaga ze twasala okubeera nga tuzigula nga Red Zone Media Family era tuinako we tutuuse tubulayo pa flaga ntono nnyo naye nga tukyakuŋŋaanyiza ddala. Kakati ntegeeza gwe wenna ayina flaga osobola otukubirako oba tunoonyaako 0756081795 ye Airtel ne 0776887508 osobola otukubirako ng'oyina fulaga ne tuzipiikinga oba osobola okutukubirako n'otuteerako kasente ne tuba nga tusobola okugula ne tugatta ku ezo eziba zifunyisewo oze tuyinawo sofa ne tuba nga tutambula. Neebaza mwenna abazze ne muba nga mucontributinga ku nsonga eno ne mucontributinga ku mulanga guno. Mami wange mukyala Elizabeth okuva London weebale nnyo bambi okubeera nga watudduukiridde. Mugana Damba mwannyina zamanyiddwa nga Beneth okuva UAE weebale nnyo n'abalala mwenna sisobola bamenya mannya naye buli muntu yenna tuba nootinga era nja kusaba atutuukirira ku nnamba eyo nga tonnateekako kasente osobola n'otukubirako n'otutegeeza amannya n'otugamba bannange ngenda kuteekako akasente ensonga ne tuba nga tuzikwasaganya kati nga sinnakutwala ku mbeera nga bwe yabadde ngenda kuzzaako n'emabega. Mu kalulu ka 2021 bano abasajja si gwe mulundi gwe basoose okukola kino baasuzaako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mmotoka ne ttiimu ye, wabula bwe yali azuukuse ku makya abriefing ettiimu ngenda kulaga ekyaguwaawo wabula nga sinatuuka eyo wulira. Sooka okujjukiza ku mmotoka eyo gy'olaba Primo Kitaala UAY 005P mmotoka ya munnankyukakyuka munnaffe. Emmotoka eyo yabbibwa era nga baagibba mu bitundu by'ekibuga esuubirizibwa okubeera mu bitundu by'e Masaka, Kampala ne mu bitundu ebiriraanyeewo. Emmotoka eyo baagibba era agirabyeko. Osobola okukuba ku nnamba eyo eri 0756 0756 307330. Ekirabo kijja kuba kya bukadde 5 singa onaaba otubuulidde wa emmotoka eno woogirabyeko woogisuubira okubanga weeri ensonga ate tubeere nga tuzikwasaganyiza ddala. Ekirabo kijja kuba kya bukadde 5 ojja kukwasako emikono 2 onaaba otubuulidde ekifo woolabye ku mmotoka eyo ne tuba nga tusobodde okuba nga tugifuna ensonga zibeere nga zitambula. Mpozi nga sineeyongerayo nsooka okukubira omulanga gwenna eyandyagadde okwegatta ku mukutu guno nga mmemba obeere ng'oli wanjawulomukko okusinziira ku ba subscribers gwofuuke member. Ojja kgenda ku YouTube yo oteekemu Red Zone TV ngenda kulagawo nga bwogenda okikola wabula mu nkola eno ofuuka member obeera ne a content ow'enjawulo gw'osobola okwakisesinga obeera oyina ebyenjawulo besobola okuinfluencinga ku mukutu guno. Waliwo eyantuukiridde eya komenti nze wano n'ategeeza nti ye bimulemeredde. Nja kukusaba oyite ku nnamba zange zentaddeawo z'olabye obenga ate otutuukirira tusobola okufuna engeri endala yonna gye tuyinza okubeera nga tukikolamu. Kakati okujoyininga nga memba ku mukutu guno okikola otya? Kano ke katambi akagenda okukulaga obulungi ennyo butya bwogenda okikola. Ogenda bw'oti oteekamu Red Zone TV ku YouTube oteekamu Red Zone TV n'ogisaakinga bagikuleetera awo noonoonye wali ekigambo join channel eno kwennyini ojja kirabaawo bajja kuleetera ebintu ebifaanana bwe bityo. Babikuleetera osobola okuserekitinga silver waliwo bronze waliwo ne gold okusinziira ku kasente koolabaawo bajja kutemayo akasente era nga bw'okalabyawo ensonga ate ojja kuba omaze okwegatta ku mukutu guno nga memba. Gwe memba osobola n'okuinfluencinga osobola n'okugatta eddoboozi lyo ku mukutu guno era amaloboozi ago gye buvuddeko ndowooza mbadde nga muwulira abantu nga yayisaawo eddoboozi lye bw'oba olina endowooza yo n'otakoma ku kugiteeka mu comment wabula n'ojja n'ogyogera ensonga neeba nga ate etambulira ddala bulungi nnyo. Kakati wuliriza naba okuba nga nsimbula njagala kusooka kukuyisaako wano. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde atandika okukampeininga wabaddengawo ebintu eby'enjawulo era mu bintu eby'enjawulo ebyo bye bimu ku bintu ebibadde bireeta okulaga nti basajja bano bali mu ntiisa. Bwe yali agenda mu bitundu bya Western Uganda yagwa mu ambush, kanjiyite ambush ey'abasajja abavubuka n'abakazi abaali bakutte emiggo abali mu ngoye za NRM mu bitundu by'ekazo bakuba buli kimu baba nga bateekawo embeera kyokka ekyewuunyisa ate poliisi netandika okusamoninga
ate bano be babadde bakuba. Kati olunaku okire ekikeseza olunaku olwaleero omubaka akiikirira Bukoto East mu Parliament oyo ye Honorable Ronald Evans Kanyike abadde agenda maaso n'okukola campaign ze era nga bulijjo n'agwa mu ambush eriwa gy'aguddemu. Ronald Evans Kanyike agudde mu bavubuka aba NRM kubanga babadde bambadde bitishaati ebya yero era nga biriko ekifaananyi ky'omukazi. Omukyalo ono bwe mbadde munoonyerezaako nsobodde okutegeera nti yono gw'olaba amanyiddwa nga Nalule Joanita. Omukyalo ono Nalule Joanita ye yaweebwa kaadi y'ekibiina kya NRM okukiikirira Masaka District ng'omubaka omukyala. Kakati abantu ababadde bambadde engoye z'omukyalo oyo be balumbye ttiimu eya Ronald Evans Kanyike alina emiggo ne bakuba buli kiramu kye basanzeewo era olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo we twogerera nga Ronald Evans Kanyike ali mu kunyiga biwundu kubanga bamutuusizaako obulabe obw'amaanyi ennyo. Wabula si ye yekka ne ttiimu ye abamu bakubiddwa eyo ebadde emmotoka ye munda abasajja bagikubye aba NRM era basoose kugissaamu kituli bakozesa amayinja. Ekigendererwa tekinnategeerekeka tewali amanyi lwaki bakoze ekintu kino kubanga ono candidate eyeesimbyewo ku kifo eky'omubaka akiikirira Bukoto East ate era nga ye mubaka aliyo yabakiikirira wabula abantu ababadde mu ngoye eza NRM balabiddwako nga bakambwe ennyo era nga bagenda mu maaso n'okukola ebikolobero ebyo. Tetumanyi oba omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke ate kati agenda kusamoninga Ronald Evans Kanyike yennyini gwe bakubye oli awo gwayinza ogenda maaso n'okubanga ate asamoninga oba akulira ekitongole ekya poliisi kubanga twalabako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agudde mu bano bwe bati ndubyekazo kyokka ekitongole kya poliisi ne batandika okukwata n'okusamoninga ate ab'ekibiina kya NUP bennyini abaakwatibwa. Tetumanyi oba bagenda kusamoninga omukyala Joanita Nalule ne ttiimu ye oba bagenda kusamoninga Ronald Evans Kanyike eyakubiddwa nga nakati alina mu kunyiga biwundu kubanga ekyo kyekizze kirabwako. Kakati ensonga nga ngivuddeko ngenda kutwala mu bitundu ebya Madi Okolo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandikidde mu bitundu bya njawulo n'agendako mu bifo ebimanyiddwa mu district emanyiddwa nga Pakwaki. District ye Pakwaki ya campaigninzeyo bulungi nnyo era n'atambula mpola abeere ng'ayolekera district endala emanyiddwa nga Madi Okolo. Eno gye yasanze embeera etali ya bulijjo. Mbeera ki? Nga bwe nkulaze mu katambi yabadde ayolekera district ya Madi Okolo wabula teyasobodde kutuuka mu budde. Obudde bwabadde buzibye abasajja ab'ebyokwerinda ne bamusalako emmotoka ne bazimukiika mu kkubo ne bamulemesa okweyongerayo era oluvannyuma lw'okumulemesa bino nno byabadde biduumirwa Afande Moses Mukiibi omusajja ono alondodde era followinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kumpi byabadde akampeyingira. Kakati ne ku mulundi guno era ye yaduumidde ebikwekweto bino ebyokulaba nga amulemesa era finally n'amulemesa bambi ne ttiimu ye ne baba nga baawaliriziddwa okusula mu kifo ky'oyinza okugamba nti tekitegeerekeka wabula ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabiddwako ng'alaga nti tewali tabbu eno embeera tujja gisulamu ffe twakulira mu ghetto z'e Kamwokya era bino byonna twali twabimanyiira wabula njagala okulaga buli kimu nga bwe kyabadde nga tetunaba kubanga tugenda eyo. Gano ge maka aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa Magere ku kyalo Seeta. Amaka gano yagaleseeyo n'asula mu bitundu ebifaanana bwe biti oba mu kifo ekifaanana bwe kiti. Kati gwampuliriza era agoberera kino kikulekawa. Omusajja yalese amaka mansion ali mu kaweefube ow'okulwanirira emirembe mu ggwanga erya Uganda. Oluvannyuma lw'okuva ku kyalo Seeta Magere jjukira n'okusimbula yasimbula ssaawa 9 gwa kiro ng'avudde mu maka ge ago g'olaba n'ayolekera mu bitundu ebyo gy'agenda okuba nga akampeyininga era eyo gye yagwiridde mu mbeera eno ey'okulaba nga yeebaka mu kifo ekifaanana bwe kiti era n'ebyokulya byennyini byalabise nga gwampuliriza oyinza n'okubitya gwawuliriza oyinza okubitya wabula ate ye eyabadde agenda maaso n'okuyita mu mbeera eno yabagambye no bagamba tujja kubirya bino bye twakuliramu. Tujja kulya naawe tujja kulya tutakolayi kojja jangu febboyi kyogamba waliyo n'engeri yabo caayi ekyayi kiriya tujja bbiri nze mumpe ebyange nje ndi wano pata netooke ozanayo kawunga kaffe sidisi baganda buli omu kyali mu kulya abaana bonna bali kawunga balike tugenda kulya emmere eno bajja gyewulira ne Madi Okolo bagambe nti ate yefe bali bennyini be bayogerako manyi zino enjala
engalo zoza katonda wange olaba mbadde mazo kunaaba mbadde mazo kunaaba okunaaba toyina kunaaba maka wakadodi ati chunga tebakitutte kadi ngamba musajja bakala kunkola kina batumanyi tuli bakadodi buli wamu mboko tugenda tufe tukubagane zekuba mugwa wano kakati mu katambi ako owulidde nga akugamba tujja kubirya kyewuunyisa tiimu gye yadde atambudde nayo mwabaddemu abatidde okulya emmere eyo wabula ye yabagambye tujja kubirya kubanga yemmere gye tulinawo twewaayo okulaba nga tulwana tutabaala olutabaalo luno okulwanirira bannayuganda okulaba nga ate bafuna emirembe era ye ne ttiimu ye yembeera gye baasuzeemu kyokka yemmere gy'olabye badde nga bwa nnyanja n'ekiwunga era emmere eyo yafumbiddwa oba yagoyeddwa omukulu amanyiddwa nga Danny Magic. kati bino bituukawo katuyingidde wano tewali hoteli tewali ki tuba tulina okuyiiya mukulu alina okulya kiseera alina olya naaze mu kwerimba sawa ya mmere mukulu alina okulya yes yabadde omufumbi yabadde Danny Magic. Danny Magic oyo nno ye yali wakaŋŋambe ye producer wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati musajja wattu takyagenda mu studio kubanga aproducika ali mu ssaawa yakubeera nga alwanirira bannayuganda, alwanirira nkyukakyuka, alwanirira mirembe mu ggwanga erya Uganda. Danny Magic yalabiddwako ng'agoya akawunga ako era ye yafumbye ebintu ebyo nga woobirabye. Kakati ate ebweru ng'embeera eri bwetyo byatandise mpola mpola ebyokwerinda nga biri gguluggulu. Security ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddewo nnyo era n'okuyingira obuyingizi bambe ngenda kukulaga buli kanyomero. President alina ne byayogedde era nabyo ogenda biula naye teweerabira gano ge makaage agasangibwa ku kyalo Seeta mu bitundu eby'Emagere eyo tugenda kubanga tutuukayo naye nga sinaba kubanga nkulaga yayogeddeko na ku biki byalaba ebiyinza okukolebwa abantu bano ogenda maaso n'okubanga ate bafuna emirembe nga sinatuuka eyo kankulaga engeri y'okuggulawo okutuuka obutuusi mu kifo kino oba mu hotel kanjiyite hotel oba mu ruumu mweyasuze nga bw'omulabye era nga bw'ogirabye efaanana ng'aleseewo amakaage okuggulawo lwabadde lutalo era yabadde omu ku abo abalwanye n'akakufulu okulaba nga bakaggula. Are you sure the key is one of them? Wow. A moment, let me first check this. Officer, that's the best that is here. This is my deal. Okay. Okay. This is the best that is here. So we're sleeping in the next room. This next room. No. My point is, to make sure one of us is the one sleeping. Yeah. So then when you booking, then let us book all the rooms. Can't you shift him to another room?
This one and this one. Yes. We shall explain, don't mind. Sure. So we government no kuzimbira abantu zero jezi nefe bisanyukirwamu nebirumulirwamu naye wesanga nti embera y'ekitundu eremesa abantu okusiga ensimbi n'abeeyo kuba neno wali abaana abavaayo nga baliyo ku kibuga naye olowoozaamu okusiga ensimbi ewaabwe nga ziyinza obutadda kati zero gye nnungi okubaawo singa gavumenti ekolera abantu amakubo n'oba ng'ovuga bulungi okujja eno n'okuddayo ne bateekerawo amazzi ne bateekerawo amasanyalaze ebyo bimala ebisigadde abantu bajja byekolera ekifo nga ekkubo lituukawo nga waliwo amasanyalaze nga waliwo amazzi abantu bajja kuinvestinga naye kati olaba eno eroogi esinga obulungi wano mwali okola naye temulina amasanyalaze kuba embeera y'amasanyalaze yangwira abantu kati ekyo kikalubiriza abantu bamusiga nsimbi okuinvestinga wesanga nga kaloogi nga kano ka sente ezomanyo ate netuba kasitoma tetujja kusanyuka nga bwe twandisanyuse so mu Uganda empya nze manjagala bino bisawo buyisa luguudo lugende gye lugenda nga luva gye luva. Yes. Ngenda kuwa ebigambo ebirala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde wabula yategeezezza nti embeera eno waliwo kyasobola okukola singa aba afuuse president. Ebigambo bingi nnyo bye yayogedde naye kansooke nkuwe kano okawulirize then oluvannyuma ngenda kuwa ate ebirala byennyini bye yayogedde. Bino nno byayogeddwa nga tebannaba kwebaka bakyatetenkanya butyo bwe bagenda kwebaka bakyatetenkanya buliri butyo bwe bagenda okubwala basobole okubeera nga beebaka wabula agamba waliwo ebintu ebisobola okukolebwa mu bitundu bwe biti wano tuli mu Madi Okolo waliwo ebintu ebisobola okukolebwa mu bitundu nga bino oba oliawo enkulaakulana nesobola okubanga ejja ekigaane ebimu ku bigaane enkulaakulana okubanga ebeera mu bitundu nga bino ekisookera ddala kizibu kya nguudo nti amakubo buli gabeera amabi ekyamazima kizibu nnyo omuntu okujja constructingayo ebizimbe biyinza okubeerako lodges oba omuntu okujja okubeerako mu mbeera oba okujja azimbe ebintu ebifaanana nga lodges night clubs n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo agamba bino byonna ayina eddagala lyabyo. Good night club should have a good recreation place, should have good lodges and all that, but you find that if you build a good lodge, how are people going to access it without a good road, without electricity? Now, as you can see, there's no electricity here, and that's because of some factors. So for the government does not have to build roads for people. Just put good roads there, put running water there, put electricity there, and people will build washing bays, build lodges, etc., etc. So those are the things that we want to do. Muluganda, butiensi gwandiagade eraba amawulire gano ntusuze wano Mr. President. Kati wano Madi Okolo tebalina njawulo ne waffe Gomba. Tebalina njawulo n'ebitundu ebirala byonna. Era nga bolabye wali abantu bangi nnyo waliyo business bajjayo ebirime abavubi bavuba n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye ekiremesa abantu okuzimba gavumenti yeyina okuzimbira abantu zirogezi n'ebifo ebisanyukirwamu n'ebiwummulirwamu naye wesanga nti embeera y'ekitundu eremesa abantu okusiga ensimbi n'abeeyo kuba neno wali abaana abavaayo nga baliyo ku kibuga naye olowoozaamu okusiga ensimbi ewaabwe nga ziyinza obutadda kati ziroje ennungi okubaawo singa gavumenti ekolera abantu amakubo n'oba ng'ovuga bulungi okujja eno n'okuddayo ne bateekerawo amazzi ne bateekerawo amasanyalaze ebyo bimala ebisigadde abantu bajja byekolera ekifo nga ekkubo lituukawo nga waliwo amasanyalaze nga waliwo amazzi abantu bajja kuinvestinga naye kati olaba eno eroogi esinga obulungi wano Madi Okolo naye temulina amasanyalaze kuba embeera y'amasanyalaze yangwira abantu kati ekyo kikalubiriza abantu bamusiga nsimbi okuinvestinga wesanga nga kaloogi nga kano ka sente ate netuba kasitoma tetujja kusanyuka nga bwe twandisanyuse. So mu Uganda empya nze mbanjagala bino bisawo buyisa luguudo lugende gye lugenda nga luva gye luva oyiseewo amasanyalaze oyiseewo n'amazzi ojja kwesanga nga bannansi ebintu nga buwashingve nga bubwekoledde ojja kusanga kubanga waliwo amasanyalaze mu kitundu
nga bu night club abantu babuzimbye nga zi lodges abantu bazimbye ebifo ebisanyufu nga n'ekifo kikulaakulanye so ebyo ebintu byetwetaaga okukola ekyenako nti abatufuga kati tebamanyi industry eyo tebamanyi na night economy tebamanyi nti kati wano bafiiriza abantu sente kuba luno lwe tuzze eno lodge simanyi ya sente meka eyinza okuba nga eyinza n'okubeera nga yakyesa oba kye. Yes, wano yakutegeezezza nti alina enteekateeka esobola okuba nga ebaawo ekyuse ekitundu kino wabula kati njagala nga sinnakuwa bigambo birala njagala osooka owulirize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emirundi mingi nnyo yazze ng'alekawo amaka ge n'agenda maaso n'okuba nga ate alumba olutalo olw'okulwanirira bannayuganda guno si gwe mulundi ogusoose okubeera ng'asuzibwa mu mbeera efaanana bweti guno nno wano nno oba embeera ebadde kale mu kalulu ka 2021 bwe mba seerabidde zaalinga ennaku z'omwezi 26 omwezi gwali gwa 11 mwaka gwa 2022 mpuliriza bulungi mujjukira nti wano tiimu yali emaze okuba nga ekwatibwa era okwekalakasa okwaliwo nga 18 ne 19 Novemba 2020 kwali kwakaggwa omusajja yagamba yakyagenda mu maaso n'okubeera nga alwanirira bannayuganda kati nga 26 Novemba kino kyekyaliwo yali akampeyinga mu bitundu nga Kyankwanzi ave Kyankwanzi agende e Nakasongola then waliwo ne district endala gye yali agendamu yawalirizibwa okusula ku kkubo era yasula mu mmotoka ye ne ttiimu ye ebifaananyi byo mubijjukira kyokka ekyewuunyisa eyali omuduumizi nga bw'olaba kati ku mulundi guno tulina Afande Moses Mukiibi ku mulundi guli waaliwo DPC amanyiddwa nga Namara omujjukira bulungi omukyalo oyo Namara yateekawo embeera kyokka omusajja asuze ku kkubo oluvannyuma lw'okukeera ku makya yagezaako bambi abriefing ettiimu ye basobole okuba nga beeyongerayo mu bitundu ebirala gye baali bagenda okulaga akakazi ka DPC akamanyiddwa nga Namara kaagenda ne kaleeta olugezigezi ne kamugamba ssebo wano muveewo temwogererawo n'amutegeeza njagala ku briefinga ttiimu yange tetunaba nno okumalayo bya Madi Okolo byonna ogenda kubiwulira yamugamba njagala kusooka ku briefinga ttiimu yange atunaba kubanga tusimbula then bwe mala okuba briefinga tusimbule tweyongereyo mu kifo gye tulina okulaga DPC n'agezaako okubanga asiiwuka empisa His Excellency yamwanukula mu ddoboozi ekkambwe era omukyala yasirikirawo ebyaddirira yali tagenda kubeera nga byagala yamutegeeza wano tusobola okuvaawo mu budde bwonna bwe twagalira wabula tusazeewo tuveewo kati totuprovokinga. Power is taken, it is not given, and once you are going to take it you must pass through hardship. Yes. Kali Mama, let me talk to this. So you talk to them? Madam DPC. Yes, Madam DPC. Good morning, Madam DPC. I kindly beg you to board your vehicles and proceed. You don't have any program in Nakasongola. So I humbly request you to enter your vehicle and proceed to Kyankwanzi. You will have this tomorrow. Tomorrow you're supposed to be in Nakasongola. Just a minute, Madam DPC. First of all, that's a rude good morning. But secondly, Madam DPC, this is my team. I just woke up. Just a minute, please. I am briefing them so that we leave, Madam. Don't be rude to us. We are Ugandans. Please. This is my team. He's not doing anything. This is my team. I am briefing them so that we can leave, Madam Namara. Stop treating me like I'm a foreigner. Be an officer of the law. You blocked me from the hotel. Listen to me, Madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer. Okay? I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Be disciplined, Namara. Don't provoke us. Okay? This is my team. I am talking to them so that we live here. We can live here at any time we want. But we're living now. When they arrived here, the manager opened the hotel. And because they had not booked early, the hotel was not enough. Honorable Kyagulanyi moved with a group of 180. Jaila Hotel has only 10 rooms. So when the manager opened the hotel, it was not enough for them. And Honorable Kyagulanyi said he cannot sleep without his people sleeping. They ended up sleeping. Otherwise, those allegations where they took photos sleeping on the floor, it is a total lie. This restaurant, when they came, it opened. All of them got tea up to midnight.
Yes, ezo zali ng'enaku z'omwezi 26 mwezi gwali gwa November 22 nga tuli mu kalulu akaali kagenda okubeerayo 2021. Kati His Excellency sigwe mulundi ogusoose okubeera nga bamukaka okusula mu mbeera gwe nange nti oyinza okugamba nti ekyamazima embeera sino gyagwanidde okubeera nga asula mu kalulu ka 2021 embeera eyo yagifeesinga kyovula bwe yagituuseemu yabagambye mukakkane bino bya bulijjo. Luli yali afande yali DPC amanyiddwa nga Namara. Ku mulundi guno amanyiddwa nga afande Moses Mukiibi yaduumira bino. Wabula ebiseera ebisinga oba ekisinga okwebuuzibwa abantu bano bamala okuduumira ebintu nga bino ebyekisirusiru baddamu kulabikako. Kakati teri amanyi afande Namara wa gyali newankubadde nga tukimanyi bulungi gyali era agenda maaso n'okuba nga asaavinga naye simanyi oba banaasobola okunnyonnyola ebikolwa ng'ebyo. Kakati ne mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero embeera bw'etyo bwebadde. Emmotoka zonna zirabiddwako nga ziri mu mbeera etali nnungi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti amakubo gabadde mabi nnyo. Wabula njagala kukulaga Pulezidenti agambye eki nga tannaba kwogera laba ekibadde ebweru ewa Kazimbe banka yite Kazimbe banka yite Kayumba oba ka hotel mwasuze ba abantu nga bagamba fe tuli basanyufu okulaba nga asuze mu kitundu kyaffe. Bobby has decided to sleep in this ghetto. Come, you go. My God. Okay, asante sana. Madio Kolo. Tumefika. Where's my crib? Yeah. But there is one guy who take one key. Open that. It is okay, you open this. It is okay. Take your time. Who gave me this light? Somebody maybe. It's a tricycle. President, why have we just sleep here? Well, we are in Madio Kolo, and they got for me the best that is here, and I'm happy to have it, and at least be able to look in the eyes of the people of Madio Kolo. We've reached very late because of the bad roads, so we were not able to address a rally, but at least we've stepped foot in Madio Kolo. And tomorrow we'll set off from here to go to Nebi and Zombo. You haven't checked yet that room. Won't you be shocked when you enter or you're ready for anything inside? Shocked?
Why? As long as it has a roof. Yeah. I mean, I'm a Ugandan like anybody else, and remember, I come from the ghetto. Yeah. Come on, Chami, I come from. You need a. Is it one of those? No. You hold your president. So try cycle, isn't it? Exactly. Nice. Are you sure the keys one? You can change your room. There's a room there. Can we have an extra room? Because this is a full district and we have moved over 3 hours after work. Yeah, of course, nkaka santi mukino abantu abanjagadde kulakulanyayo naye abantu okuinvestinga kati mu kitundu nga kino okusaayo lodges, okusaayo discotheque, okusaayo recreational places, waliwo ebintu ebimu ebibasikiriza okugeza ng'oluguudo. Singa oluguudo lweno baalukola bulungi nnyo, ndishuwa nti abaana abeeno abazaliddwa ku kitundu kino bandibadde bagamba waffe njagala genda kuzimbayo club, njagala kuzimbayo hotel, njagala kuzimbayo lodges nefaanana bwe bityo. So government yuti erina okukola kukyanguyiza abantu babakolera enguudo, abantu babeere nga batuukayo bulungi nnyo, ne bakasitoma okujja kiba kijja banguye. Finally, the president has opened his room, and this is the best room that they have. The moment, let me first check this. Officer, that's the best that is here. This is my deal call. Okay. The president has checked in. This is the best that is here. So we're sleeping in the next room. President, This next don't room. expect anything different. No. My point is, kubanga tetuka wagulu, making sure one of us is the one. So neno mujibooking, then endako let us book all the rooms. Or can't you shift him to another room? You also have this one and this one. Yourself, maybe get one here and over here and everybody. Let us take over all this. We are back in the days of Kamocha now. Mr. President, we are Yes, sitting the adjustment. Yes, please. You're switching the mattress. You're putting a new one. Mr. President, you said you're okay with the room? No, I'm okay with the room. I mean, this is all that we have here. So let us. It is only one night. Remove the bed sheet first. Yeah. What you do? Yeah, I have. Just remove all of them. Yeah. What is that? That's national ID. National ID for somebody. Oh. It has not been used today, right? Yes. Today it's fresh. I have some paper again. I have some Dumal spray. This is a full district from what you call. It is in West Nile, and this is the best hotel you can find here. This features here a lot. I come from Kamocha. Normally president kati naye waliyo oli Bobi Wine a long time. So it's a matter of just switching back to the old times. Hey, leave it. You can leave it. Oh, yeah. I think we are better. We're going to remove movement. We're going to put broom and they close them. Yeah. And I'm going to get my own bed sheet. They can put down the dress is hot. Yeah. Where is the owner of this place?
I want to see the next person. Mr. President, let's say from me, how would you want the public receive this news that you've slipped here? I think it is not news, honestly. I mean, apart from the fact that, I'm a presidential candidate, but I'm like any other traveler, because I'm sure business people come to Madiokolo, you know, however rich you are, when you reach and this is a facility that's there, you're going to use it. Now this is the best that we have. I sent a team to look for the best. So this is the best that is there. Other than sleeping in the car, you can walk out there, take a quick shower. It's just one day. Of course it could be better. It can be better. It must be better. You know, like I said, how I wish there were other factors that influence people to invest. Because there's business in this place. The population is packed. There can't be business here if there are incentives to do business. For example, if it was easy to access this place, I'm sure even the people that are born in this. Yes, embeera bwetyo bwebadde ekiro kibadde kiwanvu era nga bwoyinza okitegeera era nga bw'obirabye ebintu bwe bityo bwe bitambudde ekiro kyonna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye embeera yasobodde okubeera ng'asulamu newankubadde ayina amaka agamu ku agaga kyasinze okubeera ag'ebbeeyi, naye embeera temulobedde kubeera ng'ate agisulamu mu kaweefube oba okulwanirira eddembe mu ggwanga erya Uganda. Kakati ebyo tebimuganye kubeera nga yeeyongerayo era olunaku olwaleero wenkoledde akatambi kano enteekateeka nga zimaze okuggwa agenda mu district okuli Zombo ne Nebbi gyagenda maaso n'okuba nga ate agenda enkya y'olunaku olwaleero yagenda okuba nga akampeyingira Zombo ne Nebbi. Kakati onaawulira yagamba oba nasuze mu mbeera ki oba embeera ebadde etya, ebyo tabitidde. Ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwaka gwa 2025 tugenda mu kalulu aka 2026 era embeera bwetyo bwejja okubeera nga etambula. Tujja bikutuusaako byonna ebigenda okuva sayidi eyo. Weekumire ku mukutu guno naddala ng'omaze okubeera ng'osubscribinga ogendako mu comment section n'oba ng'oyitaayitayo n'oteekayo obumu ku bubaka bwo. Kakati nnyongera okujjukiza ayagala okutwegattako mu kaweefube waffe okugula fulaaga 1000 tubulayo ntono nnyo, tulabika tuyisizaako katono mu hafu eya fulaaga ezo. Nja kukusaba obeere ng'ate otuuka ku nnamba ezo, oba oyina fulaaga tukubire tuzikime, oba oyina kasente kateke ku nnamba ezo. Neebaza abadduukiridde omulanga guno abatambudde naffe okumalira ddala ebbanga lyonna okuviira ddala eri gye twatandikira. Mwebali kubanga mutambudde naffe, tulinako we tutuuse era essaawa yonna tunaatera okubeera nga tukiwunzika. Kayemba Hamidu webali kubanga koze message yatuuse bulungi nnyo wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Obadde otugamba nti twebali kubanga tukuweereza munnaye nawe bali kubanga obeerako ku mukutu guno Daba Media, nawe bali kubanga ogoberera bannange omukutu ogwa Daba Media bagoberera. Mama Kevin okuva Switzerland yatugambye mwebale tuweerezanga mawulire, munnange nawe bali kubanga obeerako gwasinga okubanga obeerako ate n'okujja mu comment section n'oteekayo ku bubaka munnange kituwa amaanyi nga nisigala nga tugikuwasaganya. Ono bamwise Nakitende Zulaika nawe bali kubanga obeerako yataddeko wano obubaka bwe, buli linnya lyensoma wataddeko comment yo. Nyinza obutaba malaayo naye ensoma kaabo abaataddeko obubaka naddala mu ssaawa nga 2 mu nnyezi ise. Ono n'agamba we are watching carefully. Bamwise Shafik Kimuli we bali kubanga gy'oli yonna gy'osinzira okugoberera. Ono bamwise Akol Samuel nawe bali kubanga kwoli we bali kugoberera. Kiza Joseph Mugaba nawe bali kubanga ogoberera omukutu guno. Message yo yatuuse bulungi nnyo. Bamwise Kiwe Kenneth nawe bali kubanga kwoli. Olivia Motesi Nankumba nawe bali kubanga kwoli. Ono bamwise Kaula Jime Sebowa nawe bali kubanga kwoli. Harriet Nakazi message yatuuse. Kibirige Kabiri Taiga message yatuuse. Agambye I'm called Benja from Masanafu. We bali kubanga gy'oli Masanafu bwana Benja we bali kubanga ogoberera. Lukia nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Mari Sakiza message yatuuse. Bamuyise Scovia Nekesa nawe bali kubanga ogoberera. Kaluwa Josephik nawe bali kubanga ogoberera. Bamuyise Diana Kaddu nawe message yatuuse bali kubaako. Judith Asimwe we bali kubanga ogoberera. Onani bamwise Anoyedi Baboti nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. John Collins message yatuuse bali kubanga ogoberera. Nanfuma Margaret nga bulijjo magi wange bali kubanga nawe kwoli message yatuuse. Hajara
Jabri nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse omamise Kalimo Semanda message yatuuse Hadija Kiberu Kalibara Steven yatuuse message bulungi ne Nakabonge Evelyn mwebale kubanga mutaddeko obubaka bwammwe ku mukutu ogwa Red Zone TV wano wenjagala obbale katuwuliziganye ate mu updates ezigenda okubanga ziddako tukyagenda maaso n'okubanga tubaweereza naye nga zeze namba z'essimu oyinza okuyita ng'olina obubaka bwo bwe wandyagadde tubeere nga ate tutuusa ku nsonga eya Fulaga Kanzije tubeere nga tweyongerayo mu updates eziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.